Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwe n'abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwa akabantu bammwe ensemyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Abasiraamu mbagaliza ekisiibo ekirungi mawanga yonna gye musinziira okubeera ng'ate mukwasaganya emirimu gyammwe egy'enjawulo. Ramadan Kareem. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mbantuuse okubeera nga tenkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyenkusaba kiri kimu, subscribing ateekako akadde oleme okubeera nga ate missing out updates. Yes. Naye ng'eggulire erikyakutte wansi ne waggulu. Munnange lya Bruno K kwegaana mwana. Gwe bagamba nti munnange wuwe tetubiinaako obukakafu oba ddala omwana oyo wuwe kubanga tebannagenda mu DNA naye kyemmanyi ebintu bineeno ke bivuddeyo ekituufu kiri nti ye DNA kyemmanyi nti ejja kukolebwa kuba kati kyemmanyi ekigenda okuddako kunoonya mukyalo oyo agambibwa nti ye maama w'ono omwana Bruno K gwe yeegaana. Omwana ategerekeseeko nga Seth Kiggundu ate omukyala ategerekeseeko nga Vanessa. So kyemmanyi nti ekigenda okuddako okunoonya mukyalo oyo omukolako interview era gye binaggweera omukyala ye waaba alemerako nti omwana oyo wa Bruno K kyemmanyi yo DNA ejja kuba ekolebwa era weenaakolebwa kyemmanyi tujja kakasa oba ddala omwana wa Bruno K oba si wa Bruno K. Ebingi nnyo byogeddwa wabula ng'entabwe yavudde ku Twitter. Waliwo omuntu omundowooza Bruno K gwe yabadde agezaako okuwalampa n'avaayo n'amwabya n'ebyomwana munnange ye yabitugamba ffe twabadde tetubimanyi. Mwana wa bulenzi ekigambibwa nti munnaye Bruno K yamuzaala bw'atyo munnange n'amwegaana era ye mulamu bw'ensi eno amanyi mwana omu yekka Briera. So ebintu si byangu. Sigenda kwogera bingi olw'ensonga nti obujulizi tebunnavaayo bulijjo abakyala bavaayo ne beesiba munnaye ku basereebu n'agamba nti oyo yanzaalamu omwana biki bigenda okufuluma ng'ekituufu kiri nti omukyala alimba yes ayinza okuba yabeerako n'oyo sereebu ne bakola bye bakoze naye ate n'asalawo amusiba omwana atali wuwe. Ebyo byonna bisuubirwa abakyala babikola, ebyo byonna tubimanyi. So mu kiseera kinene tulindeko okubeera nga tukola okusalawo nti oba yes omwana wa Bruno K oba si wa Bruno K kuba ekituufu kiri nti amazima tetunnagamanya. Byonna essaawa eno bye tuwulira ebitambula byonna biri mu lugambo wabula nga nze kyemmanyi nti amazima gajja kuba ate munnange gavaayo wabula ng'okusinziira ku mawulire ge n'akafuna kigambibwa nti ye Bruno K bino eby'omwana ye abyegaanira ddala yagamba omwana gw'amanyi ali omu yekka Briera wabula ng'ate n'abamukomerera emisumaali bagamba nti tebasobola kumukkiririzamu olw'ensonga nti mbu ne Briera naye nga maamawe tannafa still mbu naye yasooka kumwegaana era yalwawo nnyo okubeera nga amukkiriza nti mwana we. Kale nno bye bigenda mu maaso eruuyi eyo byonna ebinaaba bivuddeyo butereevu nja kuba ate mbikutuusako waneeno wennyini wabula ng'ate n'ebya Ibrahim Mukasa ssaakaate ne Godfather bikyagenda mu maaso. Ejjukira story gye yava nga Ibrahim Mukasa atudde ne SB4 Media waliwo awo ne Kakalaamu ndowooza waliwo awo ne bannamawulire abalala n'abagamba nga omuntu omu we yamugamba akole eggulire kwegamba abeereko information gy'afulumya ey'okubeera mbu Godfather yakwata mwannyina mbu munnange Godfather bw'atyo yakaka mwannyina akaboozi era akatambi ako katambula eggulire eryo nalireeta waneeno Godfather abantu bangi nnyo ne bamutabukira wabula ye n'avaayo n'abyegana n'agamba bannange nze sikwatangako ku mwannyinaze era Ibrahim Mukasa ngenda kutwala ku poliisi ebyo munnange obitebye era gye bivuddeko ne kigambibwa nti Ibrahim Mukasa baamusibye wabula ate oluvannyuma ne tufuna amawulire amatuufu nti Ibrahim Mukasa tannasibwako. Wabula ye Godfather yayikyayongerera ddala okigumiza nti Ibrahim Mukasa agenda musiba era mu kkomera ajja kubeerayo era n'ensonga butereevu avuddeyo n'azoogera bw'abagamba nti ateese ne Ibrahim Mukasa abaanukudde yagamba nti Ibrahim Mukasa mbu si mwangu ng'abasinga we balowooza abamugamba nti atule wansi ate munnange ateese naye. Sigenda kwogera bingi ngenda kuba nkulekerako akatambi ke ugende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya. Goodbye for now toseetuka. Yibula kakayire Mukasa temumumanyi mwabawoza simanya mukanye mukwatagane temumumanyi ngenda banyumizaayo emboozi eno nze ekisooka kya byonna ne bekuba kuwasa ne ngenda apasa mu famire n'ekitegeeza nti omukazi alina akakwate ku Yibula embaga ekomaawo nenda bayibula nga atudde eri mu betugenda owasaamu embaga ekomaawo naawe sigyongerayo
zisobola tula na Ibula tukwatagana mu ngalo ekyo tebakikulimba njagala tutuuke mu maaso g'omulamuzi abuulire omulamuzi nti yenze gwagamba oba si yenze ezo programu ze bamulimba munaffe tunonye ekisango tukimuteekeko simanya biki babalimba tekisobola kubeeramu eno fayire esigala eno fayire ebyawo bakanso byammwe babalimba Ibula gwe muliko temumumanyi mwe mulaba muntu temumutegeera twatuuse Ibula nga ajja ku poliisi yasanze osi mupya osi yabadde yakayingira bwati kubanga omukadde yabaddewo ku makya omukadde asituka agende n'omupya asituka ajje kati omupya yabadde yakayingira fayiro yaffe yasoose ku mmeeza osi omupya ng'agamba sibamanyi byenjogera bya mazima sina gwe ngenda wayirizaamu osi ng'agamba sibamanyi njagala munnyonnyoleremu igwe nga Ibula agamba byagamba nga bagamba nti ensonga ki fayiro eri wali nenewet yera kimanyi tannagiraba ng'agamba nga nze njogera nabadde nkyayogera nga Ibula agamba nedda sebo togenda kulimbira wano toyogera bya bulimba osi n'amubuuza obadde onnyonnyola ng'onaasirise kikujjako kigwa okusirika n'ayogera waba alimbye ng'onootinga sisobola kukkiriza musajja ono kwogerera wano bya bulimba tajja kubyogererawo wano agenda byo sisobola kukkiriza musajja ono kulimbira wano Idrisu waliwo munnaawo bamuyita Idrisu simumanyi nakumumanyaze gwe gwasose n'omulaba wana Ibula nali simumanyi namulabiramu ezo ntalo ng'alalise okunkubira amasimu ge nze bwe nali simanyi kubanze siraba puroguramu zaabo bavubuka bonna ku TV zonna ze nali ndabatamala emirundi ku programu ye ya one on one ku NBS bwe yavaako I seized fire nisigaliza kulaba NTV akawungeeza ina onda baweki NTV akawungeeza kyokka nze ebisigala mbirabira ku simu yange kuno Ibula yakakasiza osi n'amugamba sola kiriza muvubuka ono kunnyonnyola bino bitaliiyo alimba abantu tosobola kwogera bya bulimba nga nkulaba we nti n'oyogerera wano tosobola n'omusajja yabadde azze mbu yero yawe gwe yakubidde wadde baŋŋambye mbu ye nannyini mukutu bennawulidde simanyi babituufu ogwo gwasimanya biki mugoba biki n'atunula polisi yonna netutunuulira wetu ofiisi yonna netunuulira Ibula ng'afuuse Ibula n'akwata omuliro Ibula amazima byagaanye netufuluma ebweru kainande nyina wenyimiridde awo okuliraana ruumu ebeeramu obangi nnyo bakola ku mafayiro bakola statement z'abantu nabadde nva munda mu ruumu eyo nga nyimiridde awo oba Ibula yavudde wa nabadde nkutte essimu mu ngalo Ibula n'agibuukira girete wano Idrisu jangu n'amuyita boddayo n'osaba footage kino kyenjogerako bajja kikulaga kuba kawempe yina kamera Idrisu naye najja n'abuukira mu bulago n'abakwata emikono ne balwanira essimu ne balwana abasirikale ne bavaayo ne bayimirira ne beetegereza n'abaala ne bajja nga balowooza ekintu kiri simple bagenza olaba ekintu kikuze ne bajja ne beeyunga mu lutalo ne bakwata essimu mugite ne balwana ne bagisika ne bagiyingiza munda kiki bannange lwaki mutumalako emirembe ono atulikodinga lwaki atulikodinga tajja kutulikodinga wano ne bagamba mujja wano tulaba baddala badde abalikodinga bwaba badde abalikodinga amateeka weegali bagenza okukebera nga temuli video negi recordinga yadde negi eraga nti Ibula wuyo tumulikodinze Ibula ekigendererwa kye yadde ayagala kumenyamu ssimu kubanga amanye eriko obujulizi oba si kyo waliwo ndowooza yaba traininga nti omuntu muteekerewo embeera akukube omusango gukyuke kibeere file against file ono ng'alina osazaamu eyiye nammwe musazeemu eyammwe eyo technicality njitegeera bulungi bagikozesa nnyo Ibula yafuuse Ibula singa asanze omuntu avaako obulungi ng'akwata frame bw'ati nga banseni baana z'omusiniya wano yabadde ajja kukuba Ibula eŋŋumi oba ku babiri wadde kwajja kubaako avaako nga talina mannyo Mukama Ibula n'omwesonyiwa n'ovaawo bwe bibadde n'okuba obuntu bulamu n'ogenda n'oyimirira eri oba oli awo omuntu n'ajja guli father nkulabyeko musajja gwe bulijjo nyina bye njagala okubuuza biki
oba oli awo mwogera nga Ibula wuuyo sebo oyakugamba ki oyo talina kyakugamba walwaki abantu bawo omuvubuka ono obudde onovubuka talina makulu talina mulamwa talina kyagamba jasi yatandise olutalo naye agenda kukkiriza oyo omanye entalo ffe zetulwanye sebo ffe tulwanye entalo mukama wange oyo agenda kutya gwogenda kukkiriza omuntu n'atunulira n'abuuza omusajja mulamu oba namuwa waayi muleko oyo alina ensonga ze oyo omusajja n'avaawo n'oyimirira wali wekka oba oyimiridde wekka Ibula era najja n'akuliraana n'atunula eri nga naawe gy'otunudde n'atunula eri nga naawe gy'otunudde watutakudde naye ojja kukkiriza ffe tuludde mu mawulire gwe wakatandika okujja mu bintu by'obutala tobimanyi naye ffe ogenda kakasa babawe footage mujja kulaba kye mbagamba n'ofuluma ebweru Ibula era n'afuluma n'oba ng'onyiga essimu Ibula najja n'akuyimirira wano n'atunula mu ssimu alabe by'onyiga ne muli n'owulira obusungu n'ogamba naye kiki mutima ne gukugamba nti jjukira file against file kyekijja kati woosiriwalira file against file let him close that and we close this kyebaagala n'ensirika neewala Ibula eventually navudde ku poliisi nakkiriza nenva ku poliisi nembalekawo nga Ibula afuuse Ibula era ekyatandise omuhambulinga wa buli omu yatuuse ng'alaba Ibula yekka awuliriza Ibula yekka Ibula yeetisse poliisi walindooza nga ye alaba kano akapoliisi bonna abaliwo mbagaayagaaya nemuviira neŋŋenda naye yagenza okulaba ssebo ng'etteeka terimanyi kufulu nga terimanyi kufulu eba n'ekisumuluzo etteeka teriba na kisumuluzo eriba na sse ewatali sse jaya kino tewali kikolebwa Ibula neyeetoolola banne batandika okuwera awo banne ab'amawulire abaaki nga tasobola kuvaawo kufuluma genda n'akakkanamu osigu yabayita labamu makulu n'atandika okumulabamu amakulu ndowooza awo n'asaba bondi bamuwe ku bondi ye neyeerabira nti ali ku samoni it is automatic okujjako ng'ogenda mu kkooti oba nakki ne bamugamba tebiwedde ojja kudda enkya kati enkya n'amanya ndirabika ye kkooti n'atandika okupapala n'afuna buli omu ne bajja naye mmwe abawolereza ono omusajja temumanyi muntu gwe muliko bwe mugenda mubuuze ku basirikale awo oba wabaawo omuntu yenna nga wa makulu nnyo alabye vidiyo eno n'olowooza byenjogera si byangu kukolebwa muntu ng'ali ku poliisi bakubire bagambe njagala footage y'olunaku olwo bajja gikulaga ogirabe waliwo abantu nga bo balowooza bali superior na above naye omuntu n'akuleka n'akwesonyiwa n'otakiraba nti gundi aneesonyi nga Museveni bwe yagamba there are some people abatasobola kukiraba nti they have gone against you ku gundi ki until you tell someone gonna eat your mother something omuntu waategeera naye Ibula mukasa mere mmanyi kye muliko nze nkimanyi programu nagisabotaginzemu kuba namaze kuwulira programu yaabwe nti bali mu kunoonyayo ekikazi kikwesibeko nti kiganda kyo bakizze mu mawulire buli wamu naye ng'omuntu wamwesonyiwa dda naye ng'omusajja akulemeddeko nawulidde programu eyo neŋŋamba aya baasi eno programu kati byembaddeko byonna kambiyimirize soke tuteekinge issue eneegende wano naye kyanneewuunyisiza ku byewakano soogerako ku linnya lye simwogerangako simumanyi na kumumanya wandigambe mumanyi nze nabyogera yooyo bwe bayita obujulizi bampita Godfather.